kati mu kuyimuka nzizaayo oba nali nzizaayo kidera dera abasinga muzimanyi ziba n'ebino obuntu buno bubeerako wabbali ekikopo kyali kikwatidde okitegedde kati mu kuyimuka amazzi ne ganjokya n'ekyo ekintu statement naye ntero gimubuuza ne mugamba naye we najja wadde okuntwalako mu ddwaliro okunzusaako mu ddwaliro gambe nti omukazi ono ayidde ne kamutwaleko mu ddwaliro kuba nayambala dera nga nteesemu leegingi mu kujjamu dera neiba wange nempogana nnyo neiba wange nanjira mama bamuyitanga mama simanyi nerabidde n'erinnya oyo mukazi yali neiba wange mama Naaki si mama Naaki ye yemanya ayinza n'okalaba ate eyo bweru amazzi gakwokya enkovu ekyaliwo yali amaanyi njikulaga oyagala giraba nze nsobola ogibalaga mwagala njikulage eri wano ku kisambi ne wanagwe najja naye nze olaba najja nga nyambala bummini nga bagamba ekisipi yamukuba kisipi ate laba wenjagalako omusajja ne bagamba kati ekisipi yamukuba kanze mbalage jangu olabe soko ojja olabe gano amazzi ogalaba ogalaba kino najjamu legging olaba ekiguni ekikola bwe batyo ebimu ne bisigala kati ku makya ne biryoka bifeenya webiti olabye nkovu naye nno okuvaawo nakozesa nno tube yali ya bbeeyi tulaba producer tutandikidde ku speed ya wagula musibye mutena abatulaba ate usubire mu J-Comedy mukola kyamanya J-Comedy ku Brown Skin Events nabagamba biwotuka ku channel ya Facebook osobola okulikinga subscribing at the same time osobola okuteeka comment tuwerabira nti notification button yako kamugaso nnyo ndio tubanga tulina kitagiro tulina omugenyi waffe abasinga ndowooza mwali munayiko shifula yes shifula tuseso kulaba nange okubasanga amasanyalaze wagawulira nagawulira nenga wati byakuyisa bitya anyway nali ndi awo abantu nga abamu abali ebweru abamu besiwuliza abamu abatalina contact zange batuukira ne bagamba bannange shifura nga wayekeza abamu nenga omaze n'okyogera kikuvudde ku mutima bagamba kinvudde ku mutima naye nkyogedde abanja njiga mu judging I don't care nenze njogedde kuba abantu abasinga they are passing through what I'm passing through nenga bali eyo mu bumooli abamu etogera stories affe ddala abamu bagenda tujajinga bulala okitegeera ate nga some people bajajinga bye batamanyi ate nze kyenazuula ne mu bantu they don't want tebagala mazima oba bwe kibayita truth they don't want truth bagala nnyo abantu abatali real abalimbira naye me I cannot lie so alimba buli kyennyumya kitegeeza nakiyitamu sisuubira nti wano mwenna abennyumiza waliwo agenda okunkuba kibooko kuliko okumu abagenda okunkuba kibooko tekuli kitegeeza I have to speak what I want ate kyenazuula nti mu bulamu bw'ensi bwe mba nze erisanze enywe sanze eyambaza nze buli kimu akyekolera I have to do what I want. Do you understand? Now, awo wennyini abantu waliwo ensonga ez'enjawulo ezalwezimba zibaleeta ku mukutu gwaffe nga bagamba nti sinambula bulungi ensonga emu ku zo wetutuuka ku sajja oba wetegereza producer ojja tukulengeraku akapaati weyagambira ayagala omusajja owasirimu abawala kyenyinza obbagamba omusajja mukebere mukebere n'oba wiiki eri wasemba kuba naye ngenda omugambe twekebere I have a story kuba mukwano gwange yangamba Shivura nawonye mmanyi omusajja okuwona okumala mwezi gumu nga siri naye tugenda okukebera mu ddwaliro nga mulwadde ne mugamba ng'oli ku makula kiringa gwe twawukanye wano ne tumala omwezi nga tetweraba omwezi ogwokubiri okitegeera nga guli omwezi wali mulamu guno omwezi n'okomawo ne nkukebera ng'oli mulwadde nga nze ndi mulamu omanyi kyekitegeeza ne bagenda ku malwaliro ng'omusajja mulwadde kitegeeza omukazi ow'ewaka yasiga omusajja siriimu kuba omusajja yagenda ewaka yava eno n'agamba leka ngendeko ewaka wa mukyalo ewange
kati yagenda okumalayo omwezi okudda eno okitegeera ng'omukyala oli akoze ki nga omusajja afunye akawuka omusajja afunye akawuka kitegeeza kyono omusajja yali careless ku mukyala we omukyala we n'asagasagana n'agenda n'afuna omusajja yakola ki yakamusiga naye n'akola ki n'akamumetta okitegedde kiri awo please clarify how wasimatuka kuba tugamba tolina simu era wantwala ne twekebeza kikakasa I'm joking naye watugamba tewagifuna how did you survive that but you work out wenjagala tutandikire kati nekanzireko back kuba the story didn't speak it tetwagimalayo mu bufunze mane wenandyogedde story ogimalayo mu bufunze naye n'okutulako bu part okitegeera kuba obudde tulina butono nga nina kutulako bu part once upon a time tinali nina wendi ku dduuka gayi yali yankwanadda naye nga jjukira nali najja ekigere kino nga omanya abasajja nga akukwana nga naali omunyama takupapira okitegedde kuba almost omalanga mwezi gumu ne weeks ezigwamu kati mu weeks awo week ibanga liba pamp n'ekiwundu nakyo kyali muganda ye yanzijanjaba n'okunzijanjaba mulina okukwanguira omunyama awo nga tegunnakulyako mulimu abasajja nga balidde ento nga naakulya takupapira mulimu omusajja nga akuteze buteze oyitabe oliko omugambe bebi weyaye njagala kulabako te abasajja abasinga kye batamanyieyo bagala nnyo mangu mangu neffe abakazi tulimbibwa tulinga abaana bato mulimu abatalimbibwa mulimu abalimbibwa anyway kati ntuuka ku dduuka wembeera omukyala bamuyita nti Sarah nemugamba njagala kasoda kuba namusanga nangamba nengulawo soda kati mukwano gwange omu we yalabanga angulidde soda nangamba naye Shifra olya sente zono gayi nemanya mulwadde gayi yali nali simanyi kubimukwatako kati ono we yakiŋŋamba nabuuzaako n'abalala abantu nga nembuuzaako ku mukama wange waliwo n'omukyala awo naye nemubuuzaako abantu almost nga bana ne baŋŋamba ayi oyo nemukwira esimu nemugamba baŋŋambye oli mulwadde naŋŋamba ani yagambye nemugamba nze baŋŋambye oli mulwadde naŋŋamba ani yagambye nze siri mulwadde nemugamba olaba kwagala nnyo nyinza okuba akaseera kemaze naawe kwagadde naye ate wonadde awo nonnimba onyiiza kitegeeza singa tebaŋŋambye mazima gano singa wansiigadde akawuka naŋŋamba nemuggyako kale naddamu nankubira nemugamba woba owulira oyagala kuŋŋamba mazima kubira essimu ng'oŋŋamba mazima kuba ndaba ggwe you want to kill me nemugamba nze ndi mwana munaku maama siina ffe baganda baffe teri agenda kubeerako mu ddwaliro buli omu alina ebizibu bye buli omu afa ku famire ye nemuggyako neŋŋaana okukwata amasimu ge neŋŋaana okukwata essimu nankubira naŋŋamba kale ngenda kugamba mazima naye we naggamba mazima onanjagala nemugamba nja kukwagala naŋŋamba buli muwala gwe nkigambyeko mmira bulungi empeke zange nenze sikyasiiga bikiri kinaye womugamba mazima bw'aba tekyasiiga nakawuka katuka ne kabula bw'oba omira empeke zo bulungi akawuka kabula newomutwala mu ddwaliro wali bila kibuuzeeko abali kuno abatulaba banange mukintu eri mu comment section abakaluddemu sebo kati womira eddagala lyo bulungi bwakawuka kasobola okula kabula ne bagenda ne bakebera gwe towulyangako bakuba bujulizi kati kyasobola kusiiga oba tosiiga bw'oba omira eddagala bulungi nga you are not missing any gundi oba tokyasiiga naye omuntu omisinga leero wiiki eno omize enkya tomize oyo asiigira ddala okitegedde kati ebyo abawala bye beepanka nti nze namutute ne mukebera mukwano n'omutwala n'omukebera ng'akayina ajja kwekyanga mwalekerawo kamera owefutwa agamba leno wiiki leka ndeko kamera ndeko mmira empeke ekitegeera nkamuwe kuba nange saakafuna bufuni nangamba abawala abasinga
we mbagamba nti nina bandaala sakati waliwo gwe nagamba ko namwagala nnyo obulamu bwange bwonna nanzalira n'omwana ow'obuwala naye yandaalaasa naye nga namugamba yagenda okujja mu bulamu bwange ng'akimanya yahawe nakkiriza naye n'asigala nga ndaalaasa kati nze kyobola I don't speak just kyenkola ayimira bumizi mpeke zange nemugamba okay nja kuddira njako nenerowooza nga omanyi nga gye ndi ndaba siri bulungi omukwano gwaggwaawo tuli awo nankolera simu nangamba olaba bye nagamba naawe ogenda kunagamba naye tonca nkwagala nemugamba onjagala ogenda kukkiriza kakwakkulizo kange nangamba konakonako ngamba nja kukkiriza bino siri mu kulimba nti ndi mu kujokinga ate you people are not going to believe I had my friend abasinga bamanya abasinga banja bangoberera nina nettawo lyange eririko kiss condom nina mukwano gwange yali musawo Sharon kati nafunangayo ku condom box number nemugamba gobona so nze nja kuleeta condom oba ku ibiri condom wano ze zijja okola nangamba shifu ebyadda nimugamba nze sigenda kuzaalira kuba sinoonya mwana nangamba naye yetayagala kuzaala ayagala muntu bwawulira nti kituufu amwagala amuwa emirembe naye yali mukwanyi ye mulimu omuntu nga mukwanyi naye ng'abaako ne gwakola ki gwawuliriramu emirembe nakkiriza nitugenda mu maaso naye nga omanyi akatima kasigala katyamu waliwo awo eddwaliro liri awo waffe wenkolera waliwo omusawo yabeerangamu nga buli mwezi nagenda okuwulira nti ne sirimu bamukebeza mukama nengamba oba sirimu yampise mu kiisi ayinza okuba yaddeyo ne gundi nansiga sirimu nga buli mwezi singa obuntu nali mbutereka ne mbubalaga bannange nga buli mwezi ebbanga lye nabeeranga naye waliwo ne wetwekyangamu ne mulangira ne mugamba engeri gy'okwanakwana nnyo beera nabo nze kasita sirina bulwadde nti oba ki twawukane bulungi nangamba shifuka bw'okyosazeewo ne mugamba toli contented nakyoyina ate omuntu ng'oli mulwadde tolina kwegattagatta ebyokwegattagatta by'olina okuvaako kati nze okumukkiriza obulungi ba olunaku lwe namukkiriza yali andeetinga mwedeti kali akadde kaffe gyali emyaka 3 emyaka 3 leka ndabe emyaka 3 kuba omwana wange ali mu myaka 4 omwana wange olunaku lwe najja ekigere omwana wange yali myezi 3 kitegeeza leka mbalaawo omwana naaweza omwaka twamala 2 n'emyezi egigwamu awo ezo emyaka gyonna ng'omukulu tafunanga mu kirowoozo kyagamba nange ero kansikiwo agakifunangako kuba twali twakkaanya muwe emirembe nga wayagala kati lwaki mba ankakokola kyesaagala kati munsi eyo tewamwendangako nga gwe nogaana nkafuneko kigyekiramu kati olaba omusajja oyo ayina omuwala gwe yakwana byaddala si kulimba kubi ayina omuwala gwe yakwana nembimanya kyokka ate nga naawe yakukwanya naye nga ayinayo omukazi omulala wali omanyi jukiramu eri story otugana yalina omukazi naye nga tebabeera bombi baayawukana maama w'abaana naye nga naye yeepangisiriza akazigo ke kati nze namusinkananga tanagendanga mu loogi naye kitegeeza nagendanga we yakolanga ki bwe yapangisanga kati ntegeera nti akwana omuwala nange waliwo gaye yali ankwana nange nenzikiriza that guy n'omukkiriza naye ng'oli eno ati n'oli yakwanya kitegeeza tit for tat is a fair game naye we yategeera nangamba Shifra nsonyiwa tuddingane oyo muvubuka mukyawe ne mugamba nawe kyawe oli kati ono wamukkiriza
Mnamukiriza tetwagenda nnyo kiwanvu. Ekiwanvu tetunnakitegeera. Ekiwanvu kwoli Guy. Tetwa bagenda ne bamanya abantu eno gy'empangaali abantu balina mwa. Bwe bakutegeera nti wayagaddeko gundi n'oba oyimirira naye bagamba oyo ne bagamba Guy nti oyo omuwala alina Guy gwayagala mulwadde wa sirimu biki. Guy ne yeesala speed. Okitegeera kati oli najja nanga shifa kale I'm sorry biki naye oli omuwala biki. Nga omanyi nti omuntu akuwa akulabirira niwe mba muyombye kamobile money kasoma tutu etooke lituuseeko amanda agakutuuseeko ate enkoko bakuleetera emmere ne bakuleeterako enva ne bakuleeterako n'ez'akameeza. Musajja kyo batono nnyo 10 osangamu omwo. Yali adiibuda nnyo. Yali adiibuda laba nnono. Yali talina wadiibuda. Anyway, ye muntu eyakuleeteranga emmere. Bwe zibamba ajja kuleeterako nga buli kimu weekiri muceere buli kimu manda buli kimu. Nga alina owaboda gwasindika ebintu ne bibaawo in time. Naye nze wembagambira nti nze ne bakano oyo Guy saafuna bulwadde. Kale nange nalingamu ne kali kafiya. Kuba kiss twakubanga kiss nazo zisobola okuvaamu omuntu ayinza okubrushinga akasaayi ne kakola biki. Tekirina buzibu nenze natyanga nti. Anti wengambira. Nange wenagambira nagamba nitekayita mugundi. Nze gwolaba banguliranga obusera. Nze ng'obusera ewange tebuggwaayo. Obusera buyamba ki? Buyamba okuba mukazi nga oba n'amazzi. Jjukira ezo kondomu zikaza abakazi. Zikaza. Obeera n'amazzi mu kusooka naye anytime musajja waba n'amaanyi amangi. Atuuka ekiseera n'akala kakitegeeza. Tulina okunoonya method nti nga sikala. Kitegeeza ekyamaaza zange ewuwo. Tugende mu maaso. Obusera buno buyamba kwongeza ku mazzi. Ku mazzi ne okra. Oba oli kati alaba kati ngeyo kondomu. Etuuka ekiseera n'ekaza omukazi. Kondomu olaba eyo. Omukazi wabanga mukalu epasuka. Bakiyita kuyulika. Mukazi waba mukalu abakimanyi mukimanyi saagala mwefulenga abaana bato. Abakimanyi mukimanyi. Kondomu omukazi waba mukalu 100% eyulika. Brown. Bituufu. Mukazi waba mukalu. Ne pasuka. Okay. Kati olaba ne mu kiss, kati olaba kiss condom erina ne ka oil ke yaleese. Omukazi waba talina amazzi, you buy that car oil and put. Mulekerawo n'okukozesa abakazi amalusu. Sikeko gundi kiyatukange wayita lubricant. Kali aka lubricant. Baana kakubye n'ekifaananyi mu simu yange. Anti nze nagamba ndi ambassador wa condom, wa kiss condom. Nakuba gy'abaana akutandika kunsasula ngamba wagira. Beera wano ne ntambuza kitaawo ne bagamba ofaaki n'ekitaawo kya kiss condom. Ogaba condom? Nzigaba luli nazigabanga naye kati sikyazigaba. Sirina nsonga lwaki nzigaba. Abasajja balekerawo okukozesa amalusu. Kiss condom yaleese akantu kalinga ka oil. Wolabanga omukazi bwe bayingayo ka oil ko kateekaawo. Mulekerawo okukozesa abakazi amalusu. Ka oil nyiga mu tube n'omuteeka wansi. Omuteeka mususu ye wansi. Bye mukola musiga abakazi bi infection. Jjukira infection. Abakazi bacteria ziri buli wamu ne mu kamwa. Towulyangako omuntu alina kivundu mu kamwa nga newembeera wano mpunya akamwa. Singa nadde mpunya akamwa singa ogamba nange ekiwala ekyo kiwunya akamwa. Ono kaba okalaba kaba waterless.
kaba waterless omuti okanyigako obunyigizi n'oka pressinga n'omuteekayo inside and down. Kyova nkugambye ate asobola ku affordinga ako kantu nga you do what? Ogula okra. Okunywa ebyo biba binaanuka we bakinoonywa. Okra mulungi eri abasajja. Abasajja naye mulungi. Kati abasajja atuyamba ki? Oba naye agogola misu. Ayambako simanyi zino ebinywa bingi byayamba okra anyway. Tudde ku mbozi yaffe. Abantu bali beewuza banange ku mbozi eno abatagitegeera mugendeko ku page yaffe Brown Skin mugirabe bulungi naye waliwo ekibuuzo ekyabuziddwa. Taata w'omwana ne yasooka nga tannakufuna kupangisiza ennyumba eri y'emitwalo 15. Twasookera na mu nnyumba ya mitwalo 13. Ye 13. Nga tannakutwalamu ennyumba y'emitwalo 13. Walinga obeerawa. Wali obeerawo ota wali obeerawa mmwe oba. Nga tannaba kunkwana. Nga tannaba kukwana. Eno nali nkolerawo nasooka ne nkolera ku Spectra Salon e Machinge. Nenva nepangisiriza. Nali mpangisa side ki. Nasooka ne mpangisa bayitayo eno side za bayitayo batya. Ku mubalaka eyo n'ogende bayita. Ene wali mirror. Ewali mirror eyo side ki eyo mirror bagiyita batya eyo. Brown, eyo ne wali mirror bayita batya mirror offices. Eri wano side ng'agenda ku mubalaka nomala n'oweta kino ekyasimanyi biki. Kololo. No va kwe wano Makinde wano n'osalamu n'ogende wali mirror simanyi ye mirror bayeki. Ejo nali mpangisa nga mpangisa ennyumba yali ya mitwalo 15. Ndukira ebiseera ne sente zaabanga ntono funa musaala nga napangisa ennyumba ya mitwalo 15. Ate yo story mpanvu. That time I had boyfriend wange. Kati your boyfriend yo lwaki omuleka wange ayo nayo story ndala banange that is a long story if I tell you my life you guys means no offense kati ako ka story mukaleke nsoke mbanyumize kana kati ate ako nja kukabanyumizaako oyo namwagala nnyo n'obulamu bwange naye anyway kati tata w'abaana agenda okunsanga kuba twali 2018 2019 awo 2018 nali nkyakolera 2019 nabate ne covid najja ngono omusajja andeetinga tata w'abaana nange ebyo biseera nali njagala obufumbo senga njayanira obufumbo nga nakowa n'abasajja abafumbo kuba naddiringiranga nnyo mu abo abasajja abafumbo kuba oyo boyfriend wange oyo gwe mbadde nkugamba yali mufumbo nantamya abasajja abafumbo nga mpulira njayana okubeera n'omusajja owange bakitegeera bawangayo naye bafumbo manyi nakuba ekibaala mwana gwe nakuba ekibaala abo bakwabuzi nabo abo mu bbaala labda nga naawe oyagala bakwabulako bukwabuzi abo bakwabuzi mu bbaala okusangayo omusajja akutwala serious muganda wange abajja kuyitanga for just games. Kati tata w'abaana bange we yankwana yansanga nina newendi nali ngenda ku Luwombo ogula mmere by then nali nsuula eyo ne waliwo we nakyama ogula amenvu nansanga kuba yalina site kuba engineer yalina site gyazimbako yali kalinaawo naŋŋamba ku nnamba yo neeragirako nkuyita biki ne mugamba sijja gikuwa omuwala n'agimuwa ye yanguza amenvu yagimuguza anyway ne tutandika mu maaso n'embeera we nabeeranga nali mpangisaawo naŋŋamba ayagala kumpasa ne covid awo yayingirirawo ne mugamba kati oba oyagala kumpasa you have to go to our place gye banzaala naŋŋamba tewali buzibu naŋŋamba leka tulabe mu Gwokuna tulabe ebintu ebiba binaaba biteredde covid n'ayingirawo awo
ne tubeerawo kale omukwano twalina mungi abaatulabanga ku kyalo nze nga nperekera bba wange okugenda ku mulimu oyo gw'olaba nga mukomya kati tugeze ninga ne mukomyange eri ku masomero n'eryoka ate nkomawo n'ekigere tugenda twekutteko nga tulina omukwano ne muganda wange omukwano gye gwakkira simanyi mukwano gye gwakkira naye nga omanyi sijja mmanya sinza ali perfect tujja kwewaana I'm not perfect namwe abakyala abasinga bali eyo temuli perfect ne natuuka ng'onyigirizibwa ogumiikiriza nagumiikirizaako bye nagumiikiriza nendaba nga kigaanye bwe nali mbeera bwe yantwala ku nnyumba y'emitwalo 13 landiroodi nga alina ebiveera bye ng'ate naye takyadda waka ntuuka ku sayiti kati nina ne kasitooyi wabula akenjukidde nali lubuto ne musanga ku sayiti ng'oba ali mu kulya ne muggyako eyo Rolex gye yali ali mu kulya ne ngimuggyako nze ngukubira amasimu oganya okumpa ekyokulya gwe ssebo oli eno weesaabuusa olya namala n'avuga emmotoka ye n'adda ku sayiti endala nga sayiti zonna nzimanyi z'akolerako ne mala okusooka okulya ku kirolex ekyo kyali saawa ne nteererako ne mpeweera jjukira nali ntambudde lugendo nali ntambuza bigere ne mulumba ku sayiti endala n'avuga n'aviira. Kati omusajja ono asilimu yamala n'awumula n'afa tofunanga musajja munaku waliwo atannakakasibwa kati leka nkugire ku ntoni kuba alina beera n'oyo musajja kati mbadde nkugira nti nava gye nava ebyaddala nali heartbroken ndi lubuto lwa myezi 5 nali kusala amaawo nali ngenda kwetta njagala mmotoka zintomere nenyimirira wakati w'ekkubo ngamba ekiba kibereka nfe abeere n'abo buzito obwo wagambe kale kazi mubonyaabonyezza olw'okuba okumanya nakaabira mu kkubo neŋŋaana okuvaawo ng'omumanyi olubuto neŋŋaana ovaawo omusajja n'avaayo n'agamba oli musiru abamu ne banvuma ababoda ne banvuma mbagamba kisiru nenda bateekamu omuguwoofe bagenda okundaba ndi lubuto omusajja eyava mu mmotoka n'agamba nnyabo obadde ki gamba nakola bukozi bwe nti nankwatako n'agamba jangu nankwatako n'agamba ayingira emmotoka obeerawa naye nga nsiriise nkaaba bukaabi nga nsiriise nkaaba bukaabi nemugamba leka nfe sikyalina kyakuzza mikwano gyange baŋŋamba nga saawulira naye nyinza okukugamba musajja yapaakinga awantu naye nga ovanga ku muntu eno esirangako omuntu kikange ekyo napaakinga awantu n'alinda okaabe n'omala okukaaba namala nakugamba omaze okukaaba nnyabo ndagirira wobeera nkuvuge kuba gwe nkulabye ogenda kwetusaako obuzibu waliwo omukyala bamuyitanga mama Tina nanteekaawo nampa emitwalo egi 5 nagamba egyo gikubeeremu neno nabanga ofunanga obuzibu bwonna bwonna onkubirangako walayi enamba simanyi ne weeyambulako mama Tina nemugamba okimanyi omusajja ndeese mbadde ngenda kwetuba nagamba oli musiru nnyo kati gwe oyagala kungamba oyagala kwetta olw'omusajja oyagala kwetta gwe olw'omusajja nagamba gwe Shifra tokiddangamu bulamu bwo oyagala kwettira musajja ajati nagamba Shifra enjala weeba ekuluma jangu wano kyonna kyoyagala nze nga ngende wa mama Tina bweba nkoko bampa ku kisambi kuba bali bamanyi njagala nnyo ekisambi nembeerawo kati nanoonya solution nga nkoye ne wali weyanteeka we namusanga ajja nteeka ampasaawo nemugamba omanyi nyamba
nyamba okole ki bwakiri onfunire ssente onzije wano kuba wano nkooyeewo ne tunoonya ennyumba nenfuna ennyumba yali ya 10,000 nenzimujjako ssente kyanyamba oba koolo naliko Katonda nampoliza essaala nampa ssente nenoonya ennyumba awo wantu nenvaawo nali njagala nakusimbula kiro Land Road naŋŋaana nenkola ensasagga ekiro ekyo nemugamba ssebo oba njamu nono Land Road oyo nze yansesa tugeze guno omwezi guno gwe tuyingi kale January kuba nayagala kuvaamu nga 10 naŋŋamba ezo ennaku tuzisasule namugamba oli mulala watugamba watukoowa ate ogamba oyagala ate tukusasula ennaku naŋŋamba tojja fulumya wano ki namugamba neweeba jjiiko bw'oba oŋŋamba Ibra ye yagigula toyina wano kyojja twala nemugamba nno muzeeyi anyway nze ninamuko okufujja bamanyi siri mukazi mwangu nze siri mukazi mwangu nina ebintu bye sidiringiramu nze bakiyita ku borofu simanyi bakinenge gye bakiyita sagala muntu aninnyirira kuba wonninnyirira nange nga nkulaga ku masannyalaze ge nnina kuba gabalula saagala kumbuulinga ate nze omuntu oyinza okumbuulingira ku kkubo ne sikunyiga naye kati jangu wendi nze sikyokooza atankyokoozezza nze sikyokoza muntu atankyokoozezza nkyokoza muntu ankyokoozezza ate siwulira kigambo nti wanjogeddeko kigambo nenzija nenkulumba naye kyanyamba nenfuna chance nemujjako ssente netujja netupanga esseene Masajja kuba twali eri waliwo eyo gundi Masajja ekale eri naye oba no LC yemu yegiddukana naye nga side zeri Trenchins Gardens gye twali kati kama nanyamba nemujjako ssente kale omukwano ne gusigala nga weeguli engeri gye twasenguka wali biki kwano nga gukyaliwo ndi lubuto olwo nkyali lubuto nene ndaba nga akyuse mukwano gwange olumu nangamba abasajja woba oli olubuto omusajja akyuka nakukyawa n'okukukyawa biki bigumire obwavu bubaawo ng'oli lubuto nange nenga ndaba biganye musajja takyakomawo waka ng'alina ebintu bye yanimba eno yangamba si mufumbo mba ndi awo yangamba yali mufumbo mukazi n'anoba nemugamba kuba yangamba nze ngende mugali amaka nemugamba sijja gendayo kuba sigange nakubira mamange nangamba totawana kulinnya mu maka ga mukazi kuba alina abaana mbeera mukazi g'omusajja waba akwagala ajja kuzimbira ki ennyumba nze nempuliza ekya mamange nemugamba sijja gendayo mba ndi awo oyo omukazi w'olubutajja wali omuwala eyajja nagamba ali lubuto lwe najja nemuwa ne ku mmere kuba naye nfumbye baana makolooni kati ate nekyasinga okunnuma wali omukazi gwe yazaalamu abaana 2 amuyinamu abaana 2 oba abaana n'abasuula ne bamugobesa eri mu maka amakulu nemugamba baleete eno kati abaana bwe baddayo okulaba mama waabwe n'abagamba mami waffe oli atwagala biki mama waabwe najja n'annumba nagamba nze swako ngamba nnyabo siraako ku Daddy Alafa nange tali mubiningirane Daddy Alafa bakwita yali amanyi nze nga nange mumanyi kuba nali mulabanga mu bifaananyi ng'omusajja amunnyumiza biki naye omuwala oyo naye yanfuukirako ekizibu naye nga Katonda agezaako okundaga signs omanyi abawala bali eyo tuyina manyi oluzungu nnyo oluzungu naye nja kuluyiga tuyina simanyi bagamba batya tuyina mentality abawala tuli eyo tuyina ka mentality Mukama olumu atulaga ebintu ne tutalaba tugenda okigwamu nga tekiri too late, you cannot back, tosobola kudda budde mabega. Nze Katonda alina ebintu bye yandaga ku mwami wange. We cannot reverse time. Atako nkaizi.
zendiga nga not reverse time kati ngolaba obudde bwoyonoonye tosobola buzza mabega nenze Katonda yandaga olw'okuba nti njayaana okuba omufumbo ebyagala nali njayaana nga mpulira nze omwami wange namulabirira ebirala byonna ajja kutoma eyo story empanvu eyo okuba okwagala kuba bannange munsonyiwe sijja kuba okwagalako olina okuba ng'oyagala sijja kwagala kitaliiwo nayagala kitaliiwo abantu bwe bambuuliza ekibuuzo kikubuuze nti kati wooli tolina omusajja gw'oyagala mulala naye bakyawo buli wenkyogerako olumu olusenyiga emboozi mugiveeko kale nja gibanyumiza naye njagala nkushotingire emboozi balekerawo okumbuuza ebibuuzo abamu nze taata w'omwana wange sijja gamba nti amu perfect abamu wanjajinga nti nali mwenzi naye toyinza kuŋŋamba nti omukazi omaze omwezi ogusooka leka nzire bwe bati owasizza omukazi kati leka mbabuulire challenge nafuna ne mwobo obufumbo nti nze mwami wange yaleetanga engoye okuva eri ewa mujja wange enzoozi nze nga nzoza ngamba oli yamanyi kireka tayagala bafunyemu obutakkaanya ngamba oli bafunyemu obutakkaanya nina mukwano gwange nno ambuusa yangamba naye Shifra engoye omwami azitwala azizzaayo eri ako nno kajoogo ngamba ngolo sinnababuuka nemugamba kajoogo mukwano gwange nangamba bw'oba onaayoza engoye yoza ezo bw'aba asuza ewuwo z'olina okwoza lwaki atajja ziri engoye almost ez'omwezi mulamba nga newuwo talinnyeewo okitegeera nze ng'ewange batuusa mukolo wamala okutuusa omukolo taata omukolo waaba tagutuusizza ekiro ekyo ompulira omukolo waaba tagutuusizza kiro ekyo kitegeeza ajja kunnindako tugutuuse wanaagutuusiza olwo enkeera ddeyo amalenga weeks mwezi nga tajja akugambe mukwana embeera mbi kati okubeera ewuwo ajja okubeera ewuwo manya talina mulimu abasajja bakola obwenzi nga ye mukazi we tamuwaako nga that is a problem ekyokubi nze manyi ng'omukazi tafa ku bbaabwe ebiseera bisinga abasajja omusajja ayagala nnyo abantu bamuwa emirembe era omusajja yenna kasita ayogera ku kintu emirundi egisukka esatu n'atandika okukisiikirira era kino kigenda eri munnaabali mukwano abalina relationship emu omusajja yenna omusajja abanga mwana muto ayagala nnyo awantu ewali emirembe kati nga bw'olabamu abakazi maama omwana yenna bw'abeera ne maama afuna emirembe naye omusajja yenna kasita afuna akugambako ekintu emirundi esatu akuleetedde olugoye awambadde ku mmamba eza alina essaati ye gy'asinga okwambala abasajja tubaamu ezinezo engoye zetusinga okwambala naye tugeza agireese ku mmambe laba ku lwokusatu ne bamukubira waliwo kigiimu omugaga gw'alina okulaba eyo essaati gy'ajja okulowoozaako naga gy'ejja okunyuma nga agenda okulaba oyo mugaga agenda okuginoonya ng'eddugala bw'aba gwe kati kasita kajja omusajja ageza n'akola ensobi n'asirika akayipapa kati oyagala kuŋŋamba kati nze nayozanga engoye ze ng'eri talinayo mirembe kati eri tewaali mirembe kati najja n'agifunako ewuwo kati ate n'ewuwo negitabuka nze wange wejja atabukiranga nze wange yakwatanga amasimu naye waaba eri nga tagakwata kyavanga kuki bwe bamukubira wano mukyalo oli waakuba hello amukwata bulungi nenze wemba nkuba nsobola n'okufiirawo ni wemba nfunye buzibu ng'omanyi kyekitegeeza okuba ng'olina muno kale tetugaana kati omusajja yenna wabaawo oyo mukyala mukulu ekiseera ekisinga kale ayinza n'okuba nga wampeta oyo agwana ekitiibwa kye nga ye ekisookera ddala ne woba afudde tugezaako z'amaka amanene si gwe gwajja otwalayo oli gwali ku nsonga emu lwaki abantu babadde batugamba mu comment section okuziza byenalabyemu abantu bagamba abantu beefumbiza
Nze seefumbizaako kuba yajja namproposing nangamba ayagala kumpasa kuba nenva newange kuba omuntu n'ojjayo ebibyo kuba yansanga ndi mu muzigo. Nze n'omuzigo gwe yantwalamu tegwali mu bintu almost tebyalinga byange nangamba Shifa bwe tunaaba tufunye ennyumba ennene ndagula ebintu sawa lino sijja kulimba ero nange nga mwagala njja kudecidinga what she tells me kyonna. Nze sesiba ku musajja nze njagala saagala nga katanjagala anti nali desperate kuba nayagala omusajja yanteeka mu kiri ekyokwagala okitegeera nandaga nti asobola okumpasa kale tugana wali abamu abansabanga okumpasa kaba waliwo n'omulala yali yansabye okumpasa ebyaddala neŋŋaana mba ndi awo nendaba omukolo ku status nga kale tekyambisa bubi kuba what I know what is not mine will not be mine eŋŋombo ngiina nze kati waliwo ekintu ekirala simanyi oba nkikole naye bantu bagamba waliwo kasitoli waliwo kewatugamba musole mwana watugamba nti bwe weeyokya oba cyayi yakwokya mazzi gaali gookya naye abantu baagamba tekaali kantu kamaanyi nnyo ate leka mbabuulire okweyokya nali ndimu mugambako oba yali mmere waka nali nnyumba nga mugamba naye ebyaddala okulimba kubi omuntu ostruggling okwoza engoye nembonaabona okwoza engoye ne shopping emmere yange nebeerawo mu nnyumba kale in case tell me ng'otwala ebyange ewaka kuba nze by then yali sinnaba kumanya nti omukazi yakomawo ng'ate nze sikwata simu ya musajja gikebera nze sikwata simu ya musajja gikebera oba ayogera nani bwambuulira nangamba oba ono ki okitegeera nze nzikiriza ekyo kyakoze eki ngambye kati nze nali nnyumba nga mugamba naye ebyaddala nshoppinga nti emmere yange gwe n'ogijjamu ate woofuna ssente tongulira mmere waka wano nangamba nti mbadde ngenda kugamba naye olumu mbeera bize nimugamba kati nga wooba ojja ogitwala lwaki tonkubirako kasimu nongamba ntoddemu wano kilo 2 oba kilo 3 ntwalirako ku baana beeri nze sikirinanga obuzibu ku mmere it's a good thing nze tesobola kodowalira mmere okitegeera kati mu kuyimuka nzizaayo oba nali nzizaayo kidera abasinga muzimanyi ziba n'ebyono obuntu buno bubeerako wabbali ekikopo kyali kikwatidde okitegedde kati mu kuyimuka amazzi ne ganjokya n'ekyo ekintu statement naye ntero gimubuuza ne mugamba naye we najja wadde okuntwalako mu ddwaliro okunzusaako mu ddwaliro ogambe nti omukazi ono ayidde ne kamutwaleko mu ddwaliro kuba nayambala dera nga nteesemu legingi mu kujjamu dera neiba wange nempogana nnyo neiba wange nanjira bamuyitanga mama simanyi nerabidde n'erinnya oyo omukazi yali neiba wange si mama naaki ye yemanya ayinza n'okukalaba ate bweru amazzi gakwokya enkovu ekyaliwo yali amaanyi njikulaga oyagala giraba nze nsobola ogibalaga mwagala njikulage eri wano ku kisambi ne baana gwe najja naye nze olaba najja nga nyambala bummini nga bagamba ekisipi yamukuba kisipi ate laba wenjagalako omusajja ne bagamba kati ekisipi yamukuba kanze mbalage jangu olabe soko ojja olabe gana amazzi ogalaba ogalaba kino najjamu legging olaba ekiguni ekikola bwe batyo ebimu ne bisigala kati ku makya ne biryoka bifeenya webiti olabye nkovu naye nonno okuvaawo nakozesa nno tube yali ya bbeeyi nonno dokita bamuyita Dr. Dembe takutabulira ddagala n'otawula Dr. Dembe yantabulira tube nkamba bikkireko yali tube n'empeke nye tube oba yali ya mitwalo 5 nakozesa tube zaali oba 4 naye nga katube katono so omusajja ebintu yeyaleka ntwala sipiidi ntwala sipiidi omanyi lwaki wenkugambira nti ntwala sipiidi
kuba abamu bagamba kuba nagenda nempulira abamu nga bagamba oli yagamba panchogere nti kati leka njogere ku kino ekiwundu nawuli abamu munjaji nga badly you don't decide bwe tosobola kuŋŋamba gw'obeera eyo namubuuza ekibuuzo singa abadde mwana kuba I was here my daughter was here kale yalinga wali oshega kati tugeze mwana yajja tetwandi mutute mudwaliro nze nalajana n'amazzi omuneiba nge yanjira akadomola k'amazzi nangamba amazzi gawonya egundi gakakanya egundi nenzija nangamba tunula tonda nemugamba sikula ntona nemese ennyama nga njidde kirabika bubi nawe omanyi omutungo oyidde mwana gwe nensiriikirira kale sawa ezo saakirowoozaako nensula mu buliri nzekka nemugamba omwana asula naye naye wali wakuyonsa ekiro nga wazukka ng'omwana mujjayo nga muwe ebbeere mpenyagala n'ogugulu gwange ku makya nange bannange ekiwundu kyanuma omusajja akeera bukezi nangamba nja kuweereza ssente ampeerezaayo kati ŋŋenda wenkolera ku saaluuni mama Zaina mujulizi wange mama Zaina yampa painkiller yali y'amaanyi nangamba naye sooka olye ne bampawo ku kyokulya nendya nali mpenyegula bwe nsangira oyo musajja nga nkwana nangamba obadde ekinga ekiki ekyo ne mwana yidde naafunye kuddaala ne mwava mama Zaina mpadde ku kadagala oyo mukama wange nno mama Zaina gwe ŋŋamba mpadde ka painkiller naye tata Samala ŋŋambye nakati mukama wange nze omuntu nga wali onkozesezzaako nga nalindidde ku kikumi kyo oba mukama wange kati njagala mulimu nga gwa ddala nja kubulira by'oba ompagira ne mugamba mama Zaina mpaddeyo awo akaweke nangamba tugende mu ddwaliro nemugamba nze nga ndi mufumbo banandaba batya nga ntambula naawe kino ekyalo kyogera nangamba kale twesangeyo nange eddwaliro lyennyini nga mulagiridde eddwaliro nengende wamusawo Dembe nampa ssente ne tugula eddagala lwagula eddagala nansiibula nampa n'emitwalo gyali 2 nangamba gikuyambeko okukola gundi nabeera ewaka kale for 1 week nga kino ekiwundu kiraga kitandise okukola ki ne kati mu kukala bino ebigala kampa bwe kikwata ku lugoye papapa mukwano obwo nabwo bulumi bulala nengeri tube esika inengeri jesika nenga kali katono nengeri jesika nebanga ejjamu oba ogwo omuliro munda ng'eruma ng'ogisizeeko netandika okubeera nga gaayo yampe buli lunaku alina okunterako sente ne nabeerawo ne ngamba naye gayandabiridde ampe ekyokulya nfumba n'emmere nenjezingira nze kalabika enjala emuluma nemukubira nemugamba oli okyawalidde ku kyemisana nangamba sinnaba mbadde ndi wano njagala kutetenkanya kye nemugamba atotetenkanya nafumbye emmere ntira wano okole ki oba njikuweereze nenjimuweereza emmere bwe nti wennatandika nga mukwano gwali tegunnaba naye nga ngamba omuntu waatukira okuweeza akameeza buli lunaku twamulina mwana tolina kintu kyonna kitegeeza omuntu alina okubeera alina okwebazibwa nga nina okufumba kuba tajja kubeera eri ataspendinga essente ngeno yandekedde emmere ettooke liyingirawo mu budde bazingirawo mu budde nali nkola kuba oyo gaye yansanga nkola nga nkola ku saaluuni waliwo enkugambye wa mama Zaina naye mama Zaina nga namunnyonnyola mama Zaina embeera gye ndimu si nnungi sijja kwefuula nti am class ne kannoonye ekintu nze ndi mukalukalu nenyimirira nga nembagamba musoba kyano bannyabo noonya ku mulimu njoza ku ngoye yabamu abankwatibbwa ekisa ne bakola ki ne bampa abatankwatibbwa kisa ne batampa okuleka ekyanyamba nali nakola emikwano mu mikwano gyange egyo be banfunira ate ki kyolinayo omuntu gwomanyi owookoze engoye ng'olunaku njoleza abantu 3 bwe bigaana njoleza bameka 2 olwo luba lukoze eki nabanyumiza nti landiroodi yatuukako n'amanja naye nze mbabuulira nasasula landiroodi kusinziira eri nkola neno nkola
nentereka ssente eri ku saluni bampa ssente nino mu ngoye nkola ki nange nina abange enganzi abalejjalejja bensibira ewaka kasitoma wange avudde eri nangamba Shifra gwe njagala onsi bw'oba nvaako ssaawa bwe ziti naye ng'okoze ki nensasula landiroodi wange nze ne wennava wali landiroodi yasigala mmanja yasigala mmanja okuva okushifitinga okudda wano wendi singa Mukama nyamba nnyo nenfuna n'akasente ako nenkamuwoyo landiroodi wange kuba yali mukazi mugumiikiriza ngasobola okukwata omwezi ogusooka n'akwata ogwokubiri n'akwata ogwokusatu naye ng'omugamba embeera mbi naye ng'akimanyi embeera mbi nja kukwata nkole ki nzimuwe n'ofuna asatu nogakwata gonna nga we gali nogamuwa lilla nogamba lilla nogamuwa okitegeera kyova olaba yangumiikiriza omusajja n'omugamba nti bannange batubanja nagendako mu kyalo kumbe landiroodi aba tiyamanya nti nagenze mu kyalo nateerayo receipt kumbe omukulu agirabye ng'amaze osasula nze n'omugamba bammanja omukulu we yategeera nsasula amanyimu abasajja bemulaba abakazi abakola nze neewunyisa nze mbeereyo nempulira abasajja nze njagala omukazi omukozi ate womufuna omufuulanga kalogoyo mutwalanga bano abakazi abalugwana akugjamu ng'alabira ddala oli kalogoyi walaba nti ajja kujja kukabira ebizibu ate maama muli baagalana agambe mukwano siina ssente nze nga nkubira n'essimu gy'alina ŋŋamba ti Shifra wali omulimu gwe banfunire naye sirina transport mpaayo nozimuwa nogamba leka anoonye 10 kyomanya wanaafuna 10 anaatuwa ne buli we yafunanga ssente lilla nkugamba simanyi naye toli mulaba kagamba ndi bize oba oli awo kati nze waliwo bulooka eyankubirako nangamba gw'oyagala ennyuma nga gw'oli wa lugezigezi gwe nkumanyi gw'oli wa lugezigezi nemugamba sinze nangamba kaweddemu kumbe omukulu anoonyeza mukazi mulala okitegeera sijagamba nti nze ndi perfect kuba siri perfect mu bufumbo namwe mubimanyi mubaamu atali perfect mubaamu ebibigaana ne mulimu ekisukka kingi kiyitiridde gw'oŋŋamba okyolesa omukazi omwezi ogusooka tomuwa kyakulya amazzi ojja n'onaaba n'okola ki n'omala ebbanga nga tojja gw'oyagala kumaliriza mukolo ogende omale nga mwezi mulamba nga tolinnya waka omukolo mugumanyi kuno kuliko abaana bajja kusubscribinga bagende bagambe ono yabadde ayogera mukolo bajja genda subscribe Kuja njagala atu wangambe nkuwabulemu ku otulozo subscribe kati nga buli agamba scrub ono scrub gwe subscribe ngi nange bana subscribing gamba subscribing kogedde bulungi gati abaana bajja kubeera bagambe mwagala okumala omukolo wagumala olowooza bannange leero engeri onookola obuntu nze kyovola nze sikyemalirayo mu bikolwa byeyo wansi mu kisenge n'obimalayo omusajja nga wakwenda ayayenze dda sikyemalayo nga luli we neemalangayo ngamba werekerayo toyemalayo bw'aba wakwagala akwagala n'alyoka alaba bwonna bw'ojjayo buli luki ojjayo kamu okimanyi buli wojjayo obupyala omusajja alowooza oyenza oyo ng'owangadde naye bw'oleetayo obupya naye kati ne lesoni za gundi gye ziri abaana babuyiga bulesoni gye buli obwo bw'okubanga buli busitayiro n'omanya kano kasitayiro kati leero kati mwene story wetwetegereza story enyenkadde manyi kuzulenga mwene story watugamba omusajja yakutandikirawo saluni ekyali omusajja anyway twali tugenda tandika saluni kati nyampa ssente nengenda nengula buno plastic chair kyekyakyennagula ne bucket eno ebeera wansi bucket bwali butebe
Wali Butebe naki. Wali Butebe na dryer. Ate kino kye bagiramu bwe bati. Nekandi anti nkujjirire. Mwali Butebe. Kati olunaku lwe yalina okumpa kuba nali mugambye sinki baali bangambye 45 ne dryer nga bangambye 65,000 ze sente meka roughly. 45 gatamu 65 kamu 10. Kamu 10 yalina okampa kwolwo lwagwa balyoke bamutwala ekiruddu. Nangamba ndi wano ndi mukunywa kaseera naye nzija okukola kikuwa ssente ogende mu town okole ki ogule ebintu ebyo. Nalina client nalina na mukwano gwange yali client yali mukwano gwange nali musiba nviiri. Kati mba ndi awo ng'omanyi omuntu oyina ekibeera kino kiringa ekigenda okutuukako amaanyi toyina nenge ekyebikiro. Nengendako kukuba eyo ngende ngule kaloko boom. Mba ngenda okugula kaloko boom omukyalo omu nangamba gwe nno mukwano gwo bamututte ali mu ddwaliro. Nengamba mukwano gwange. Kati mba nzirayo bwe nti nali ngenda okugula kaloko boom nangamba ko ne mpulira oyo omukazi ng'agamba no oyo y'omu ku abo bakazi be. Musajja oyo kyakoze abaana baako. Ne muwulira oyo naye ne muwalana manyize. Epala nayo just yali wano kutiddo bwe. Nengamba nga nensirika nengamba anyway kasita ngambye munanga ali ku kizibu ne muvaako nenzira kati ngenda gye bamutute ku ddwaliro lyemmanyi musanga awo tebamugjayo bamutwala kiruddu. Nga ndabako omukazi oyo w'abaana nengamba kati engeri gyali ne mukazi owo w'abaana ekansooke nzire ndaba ono gwendi mukusiba ate nga oyo gwendi mukusiba alina okugenda mu kyalo nasiba enviiri naye yandibadde mujulizi wange anjulire namusibira eddakiika jemi okukomola emiguwa saagimalayo ne mugamba nkulese ne ngenda ekiruddu naye nkulayira mu ddwaliro natuuka ekiruddu mutabani we yali ammanye kyanyamba omusajja yali yanjanjula mutabani we ng'ammanye olumu nga yatera n'okunvuga nga ntwalako ewa ddadi. Atwala munyama gwa ddadi. Brownie. Olira mutabani wo kyagenda otukolera. Mutabani yatwalanga ddadi. Yatwalanga ddadi ebintu. Kati ntuuka eri nga is not a surprise to see me nti tamanyi. Kuba yamanya nti nze ne ddadi we we have twin conversations naye. We are connected. Nentuuka yali atunula nanyweza bw'ati. Ogulo mukono gwali guparalyze simanyi oba shock yamuko baba gye bayita shock oba gye bayita batya nga stroke ngemukubye this part of naye nga guno omukono nanyweza nnyo ng'olaba asanyuse okundaba okitegeera ng'alaga asanyuse okukola ki okundaba ne tubeera waawo ku makya ne bukeera kuba nasulawo mu ddwaliro ku makya ne bukeera ne bagamba bamuzza Mulago ne bagamba leka nsooke nzire ewaka ndaba abaana nensoka abaana ne mbakwata ne mbaleeta wano ewa mukwano gwange wano we tuli ne mbaleeta ne mugamba nina omulwadde ne saabaleeta wano no nali sinaba baleeta nabaleeta nvuddeyo eri ne batwala ng'obwongo yafunye damage mu bwongo omusaayi gwa floatinze ne batugamba tulina genda wa Mulago. Kati nze n'enkomawo eno okulaba abaana biki nensooka ne mbalekawo ne tusooka ne tugenda e Mulago. Tugenda e Mulago abaana ne bajja eno nengenda e Mulago ne tubeerayo kuba bamulongoosa ku Saturday. Bamulongoosa ku Saturday kiro. Eyo saagibanyumiza. Yonna wagitunyumiza ne yafa wabitunyumiza n'ebintu byonna bitwabinyumiza. Kati nze njagala wano okumanya kweno saluuni gye wali otandikawo ekyaliyo. Kati anti nkugamba olunaku olwo lwe balina okumpa ssente tebaazimpa. Saluuni nali sinnabagitandika kuba ne mukama wange yali akyaliwo. Kati walekera awo anti wulira saluuni mukama wange yali yagamba landlord nti agenda kusenguka. Kati nkujira bwe bamulongoosa ngamba leka nzireeko ku baana ku Sande ku Mande balabika bagenda kutandika kugenda ku ssomero baleke wa mukwano gwange gye bajja okuva nga bakole ki bagende ku ssomero. Okitegedde kati nkomawo eno mmenya akabokisi kange
ompulira menya akabox kange ku ssomero baali bammanja okitegedde omusajja talina ssente ne ku kyalo almost baamusondera ne ssente obanga omuntu ng'abadde ne ssente nenga nezimujjanjaba tewali nga mulina kubamu kazindaalo kyalo kiramba bamusondere okitegedde olwo zino zaadde agenda okuwangayo kyeka bano abaamutaasataasa lubaluba baazimusokoola okitegedde kati mukwano nkomawo eno menya akabox kange ngenda mpaayo ssente ku ssomero nzitwalayo mpaayo ssente ku ssomero nzijja wano nina omukyala n'empalandira odi ssente emyezi gyange gyali oba 3 nensasula emyezi gyange 3 ezaafikkako ezimu nendekako ewaka akatono akananyambako nenzirayo mu ddwaliro almost najjamu $1,700,000 kuba ku ssomero baali bammanja $40,000 wali nina osasula kuba by then ennyumba yali ya $15,000 awo bw'oba otuta eddabo eba ya $3,000 okitegedde kuba nali ntutteko maaso okwo emanju sinabatwalayo si gye $45,000 nibe $40,000 gye nasasula ezaasigala nenda mu ddwaliro naye bannange baatutumye eddagala nze nga ntambula akasozi olwo omukyala mukulu aŋŋamba oyo yamanyi buli kimu abasawo gyabadde nze nga mbeera ku mulwadde omusimula naye nenkomawo bwe yafa netugenda netuziika nenkomawo mukyala ayisa naba kuvaamu mukama wange nembeerako ewaka naye nga banamwe nakogga nga omuntu newandaba agamba kituufu siriimu yafunye siriimu nakogga siyaka baana akafaanani kange gye kali nja kakuweerezwa kabalaga engeri gye nakogga nakogga ku extent nti nga ndowooza kati ebyo byonna biggwera mu mwaka ki 2020 what yali wanange namuzaala 2023 alayika yafa 2023 ngenda bikeberako awo kuba biri omwo mu simu yange kati nenkusesanga nkomawo tereeza bulungi omukyala asenguse nalina botiiki nga ninamu ebintu byange ebya botiiki kati wooteekako ne buno obwa saaluuni jjukire waka nali nkola nali nfuna ba clients bange nenfuna eza sinki nengulayo kasinki kali ka $20,000 nengulayo kasinki ka $20,000 nengulayo kyekirala awo nesooka nengula eyo sinki nemala nenziramu nenfuna client bwenaddamu okufuna ba client nendyoka nengamba kati ngenda tandika ku saaluuni nengenda nensimula saaluuni nenteekayo ebintu byange nenfuna $5,000 gye gyatandika nga capital yatandika nengenda negula shampoo treatment biki twala tugende dryer nali nziina bwemmala nga bankyogere ntya kiri mu luzungu bakyagamba bwenamala okuba nga nteesewo saaluuni yange awo bwenamaliriza nga nteesewo saaluuni nafuna ba client enno naye nina mukwano gwange yampola $20,000 nenteekawo endwabirwamu nateekawo endwabirwamu nentandika nga nze nfa kumu renti nakulya ezisigadde zemba nkoze nga nziteeka mu biviiri bwe nti wenatandika okukulaakulana n'esaaluuni yange kati saaluuni nembeerawo mpola mpola wentunda nali sinateekawo nangoye nendyoka nfunayo awo akasente nenteekamu engoye naye nga sirina musajja nti yanteekamu kapito omusajja yalina okunteekamu kapito yafa ekintu kyenyinza okugamba kye nali ndabyeko bwali butebe na drum kuba yali yagingulira yali atukyezimba nti agenda kumpa ebintu nebyo yali redde okumpa kuba yali afuna ssente naawe omanyi abasajja nga bulooka baba afuna kiralo ayinza okuba kiddiiru najja nagamba kwatayo 3 yiwamu ne mukama namuwummuza naye namanaging okulaba nga buli wensiba client
zijjako zaakulya ekyokulya we kibaawo kitegeeza sizigirako ddala nze nayina nga omuze nga nsobola ofumba omuceere ne tugulirako ennaku ezi 2 so noona mmere simanyi ate leero tuddemu tufumbe nina microwave yange wali mbugumya nga tulya nagiguda kati ennaku zino okola kati wala wakidandagala kuba bino biki eno bizinesi yange ntambula nayo kale kano kawiive kati nga kano kenyambadde kano kaveera buno obuveera bwe tugula wali mu gundi eno bizinesi yange bale njagala ngibalageko mbalage ebintu ebintuusiza wano wendi obadde naako mbadde manyi kaviiri obadde manyi kati kana akaviiri kati kana akaviiri kawiivu wali abantu abali eyo nga tebaagala bintu bingi ku mutwe kano obuyengo okujja you put water nze abukola buno buwiivu nze abwetungira nokakusiba ku mutwe nsobola okakusibako wali agamba nze saagala kiwaanyi kakwambaze kampefekte oba kano n'okasalamu busaze naye bagenda kunsaba tulaba osooka kola sitayiro zonna z'oyagala kano kawiivu olwo ekyana kiba kigenda kushabasitinga oli abantu nga bakoowa ebyenviiri n'okubabonyaabonya nga tebaagala bintu byakubabonyaabonya kati buno obuviiri bwe bumpadde ssente bwe mulaba buno okutuuka wendi onyuma sebo byonna abatulaba we talk about it niko kimanyi singa nali mukazi nandibadde so nno munnange gwenna atulaba so kati waki tetwakoze nga tuli bwe tuti buterevu gwenna atulaba munnange bizinesi y'omukyalo ono yeetaaze buwiivu bwebu tusooka basomere ku namba yo basobole okuba nga bakimanya nti kati ekizibu nina bizinesi nnyingi byenkwasaganya bingi engeri gye ndi nga nze yeerabirira nze alabirira abaana bange omusajja ekyo tusooke tukireke n'abaloga gye bali nyinza obagamba nti nafuna kumbe waliyo abaheeta bagamba tolina funa musajja olimba onsooka okyova ku lujja akoleka nkeesirikire mukwano kati nze mukwano laba bizinesi yange eyo nga bwe nkugambye nti nakolanga naye nga saagala kulyako kingi nzizaamu bwe mba n'ekyokulya kitegeeza sijja zikwatako ngende nsuubule bye siina bwe ntyo bizinesi yange wegenze gamba development kati developinga bwe ntyo wenakulaakulanya bizinesi yange akitegedde nti bizinesi yange nentuuka akalango kawedde kakusiiwa butera okusiiwa nga tewakamanyira naye otuuka wotandika okukola guno otandika okukamanyiira otuuka n'omanyiira bizinesi yange bwe nti wenatandika nekulaakulana nendeetawo awo ku bujjampa abaalaba ku jampazi nendeetawo jampa obusente nemala nembujjawo obusente nembujjawo awo nensooka nembiteekamu ebirala neŋŋamba naye guno omwaka nasooka nendaba nga saaluuni omanyi saaluuni kyekintu kiwa amaanyi ate waliwo ekimalamu amaanyi tuwaliwo season wetutuuka nga tolaba wadde ku customer so wadde gula kapaafu oluda wadde buno bwamwe black shampoo mu abasajja bwe muteekamu neŋŋamba kati nkoze ntya ngenda okeberamu ssente zange ez'ensaving I have a lot of money neŋŋamba kati mu business ki gye nnina I had someone when nali dating by then
nali namugambako plan yange gye nalina nimugamba njagala siika chips naye nkyakirowoozaako bulowooza nagamba I have everything for chips nagamba nina ekyuma ekisiika chips nemugamba okay yali agenda bweru namugamba kale n'abindeetera ne bibeerawo kati we nabeera nabyo ne ngamba naye nina wano ekyuma kya chips lwaki siteekawo mu ddaala gwa chips kitegeeza sente ezaava mu saaluuni ziri zaali magoba ga saaluuni biki bibiri twala tugendeze zakola ate chips kitegeeza nagamba guno omwaka ntandika na chips kuba natandika chips January ati nze chips zange zimaze almost omwaka okitegeera kati ate ne guno omwaka nina ne business endala gye natandise ya chapati okulaba nga neebeezaawo kinsobola okwerabirira kati waliwo neyambuuza ekibuuzo wali by then tuddeko emabega yagamba tekisoboka kubanga nti mu ngoye mwenna ajja ezo ssente kisoboka bebi temunyooma mirimu olaba obulimu bwe munyoomanyoma obwo bwe mulaba nti ne mulaba mwagala kutuula lakizale soft life mukwano nze soft life nagibeeramu naye sina kye nagifunamu okuleka okudiibuuda ssente okubeera omufuna n'emikwano gitagasa tugendeko wano naye buli nze nina n'emikwano gyange gyankyawalwa kubeera ndi busy bankyawalwa kubeera nti ndi busy bano buli we bakusanga kati leero sina gye ngenda nkola naye watutamiza okukola olinga agamba ffe tetukola naye nga kyendi mukolera nkolera kuba bulungi mbeerawo okubeginga abasajja abamu banfuuleko advantage okunebakangako bandeka awo ate nga si kyenjagala kitegeera naye nkola buwiivu buno nkola make-up ddala abali ewala osobola okunkubirako nongamba Shifra nina omukolo siseera anyway tuteesa tunegotiatinga make-up mukolerako ddala mbaga kwanjula bukaaya sibira ddala kakaaya kalungi kyondagga kyenkukola okitegeera okuleka kyesiina ze zino weave eza installment baziyita installment weave inshallah nsaba nnyo mukama nnyambe nsobole okutuuka ku eyo level nange gye mpulira neegomba naye nga ate nja gituukako I believe ngenda gituukako buli kimu kirina ensonga lwaki kibaawo naye byonna mbikola make-up n'enjala ezo nzikola lwakuba nti waliwo ebintu ebimu nga tolina beesingirako nnyo kubanga bwe buli kimu gwakimanya olina okusinzirira ku kimu naye wekijja nga sirina byakukola nazo nsobola okukola enjala abandyetaaze make-up ku mikolo enamba yange eri 07 85 73 07 85 73 33 15 eyo MTN Airtel 07 40 17 27 96 amanya geretereta Shifra nakano aji amanya bagesaza ayinza okunterako ka mobile money ayinza okunterako ka mobile money nandi ka deposit ka bakakola omuntu ayinza okungamba njagala ka make-up nenga ka deposit za njagala nnyo ka deposit yako iPhone weeri kubeyo sibula kubatulaba abatulaba kyenyinza obbawa advice. Don't judge a book if you have. Don't judge a book by its cover. By its cover. Don't judge me nga you have not opened me. Mwenkimanyi. Nembagamba mu abawala abali eyo. Namu abasajja abali eyo. Buli omu ayine okunyigiriza bw'okukwe. Ate nga you guys you judge us badly. Ne we don't tetujja basajja musango kuba mmwe. Twabamanyira bwe mutwe mukola ki? Bwe muri naye nze kyenyiza okuwa abawala bannanga abali eyo. Abawala bannanga abali eyo advice gyembawa. Focusinga nnyo kukola. Bw'olaba nga omusajja goyina omugamba do for me this and this. N'olaba nga tali mu kufaayo. Bw'oba okola 1300 so suula 1300 omwaka ziba ssente mmeka buli lunaku. Owulira? Ogambe nti guno omwaka ngenda kukola kino temulinda basajja abo bakolera bintu. Bakitegedde
omusajja asobola okusanga n'omugamba nti baby nkola saloon n'agamba baby okola saloon asobola okukumalira obudde n'agamba baby ngenda bikkolera naye nga waakulabirira naye nga talina gyakutwala just kinyumo naye nga kinyumo kye ayagala akukozese n'ogenda okukyayizinga nga talina ka bizinesi obudde bugenze tosobola kuzza amabega imagine obadde ofuna akasente okadiibuuda ate nga amagezi bw'aliwo obadde olina okugafunira n'osevinga akasente ko mu budde n'ogamba kati guno omwaka njagala kukola kino okitegedde kati nga nze guno omwaka we nagambe nti guno omwaka nyingira na chapati kuba njagalayo akasente kuba ebyokulya birimu ssente mulekerawo okunyooma emirimu ddala mu abawala abali eyo abawala ddala abali eyo nze ndabye abawala n'abamu mbakozesezzaako ng'olaba obuzibu bwe sooka okole ebirungi biri mu maaso bino ebya mangu nze kye nazuula ebirungi kyo kituufu biri mu maaso naye nze amagezi genyinza obbawa don't depend at the man newaba gwe mama w'abaana nga baakuwasa enkya omusajja afuna akisidenti baayo n'akasente akagamba bannange waafuna ekizibu bagamba akyogera si yakireeta naye weetekemu kiri ekigamba waafuna ekizibu nkoze ntya nzizizzaako ki okitegedde omusajja akuleseewo emirimu gye munyooma mmwe abawala abali eyo okoze engoye kimanyi nti nze nayozanga engoye nga nsinga agenze mu ttawuni akoledde mutwalo alinako transport kwoga omutwalo tugeze kwoga omutwalo agenda linnyako takisi ya 2,000 n'okudda kwa 2,000 size 4,000 asigazawo akakaaga kwako akakaaga takisi weemulesa alina olinnyawo kaboda kanusumeka kati nze nga wemmanyi wali ku bunzaali ewaffe olina ofuna akaboda ak'olukumi kale oli anyigirizibwa nze nakolanga n'enjozi engoye za mitwalo 2.5 naye nafunamu butanyoma mirimu naye kati leka mbasasewo ne kasitoyi akamu kasitoyi akamu nina client nayambala client nayambala engoye nga nawe ngenda nyambadde bulungi nnyo nyambadde akakondo nkutte baga yange ya mitwalo 5.5 nekubya akawowo akalungi nangamba mukazi gwe yeggwe wano oba namugamba yenze nangamba tobanga olimbega namugamba no namugamba embeera kutuusa wotalina bbeera nogamba katonda wonteesereka wemba mbeera okitegeera tojja beera mu soft life bwerimbire operatinge obeera olimba abalabi naye ng'onyigirizibwa sooka weseeko law out weziba ngoye ziteeke wali wabbali genda ku mulyango ddo tuddo nje baliko noonya ku mirimu noonya kasente munyambe you are going to get money muve ku ebyo ebyokulinda abasajja obbawa that is my good advice. Thank you very much for yanzanyo omukyala Shifra bwolyawo maasi ojja kuba tukweyongezaako katukamu kegenda okusigiriza okuweereza abantu mu bulamu bw'ensi buno genda bwe bakwagala bwe batakwagala baviire seesinga bagamba nti omwana omwavu ayagalwa nnyina naye ate ne bamaama b'ennaku zino tebakyayagala baana tebagala baavu era kasita otuuka ewa maama wo ng'olaba tebakuwa attention vaawo oba oli wa taatawo nga tolina attention ng'olaba attention taliiko buta takuwa budde lwa nsonga oli mwavu mugende mukole oba sente ze mu bulungi oba ezze mu bubi tuvudde mu kalulu tugende tukole butereba 12 sira bulungi